Omujjuzo gw'abayizi mu masomero, ebibiina ebikutte mu mbinabina, abasomesa abatono, bye bimu ku ebyo ebizibu ebitawaanya eby'enjigiriza si mu Uganda wokka wabula ne ku ssemazinga wa Afrika okutwalira awamu. Kati bwe babadde mu musomo kwatagana ku nzimba y'ebibiina, ateekateeka ya Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Dr. Jane Egaw agamba nti kizuuliddwa nti okubbulula ebyensoma by'abayizi mu ggwanga tekikoma ku byansoma byokka mu kibiina naye n'ekifo mwe basomera. We must not only change soft components of education, but we must also go holistic transformation, including infrastructure. Nga muno mwotwalidde n'endabika y'ebibiina abaana mwe balina okusomera. We think it is the soft components of education. We think it is curriculum. We think it is the way we deliver the curriculum. We think it is the way we support the needy and all those. But we forget that the learning environment is critically important. And if we were to build infrastructure that will allow them to learn, one, it has to be sufficient in terms of size. The size should be sufficient to take care of our big population that is in school. But two, it needs to have sufficient lighting. Bino byonna birina okukolebwa ng'essira liteereddwa ku kutaatira obutonde bw'ensi mu nzimba n'endabika y'ebibiina okusobozesa abaana okusoma obulungi. While the world around us has changed, our school designs have largely remained the same. We've remained traditional. We have remained static. It is imperative that we now move beyond the traditional designs and focus on creating learning environments that are safe, that are secure and adaptable to our changing climate and societal and educational needs. Wabula mu nteekateeka eno n'abazadde tebalina kusuulwa muguluka. We want to see students engaged, teachers and the wider community playing an integral role in the school design process. By involving all stakeholders, we ensure that our schools become vibrant because they feel they are part of it. Lusirika luno luteekeddwamu amaanyi ab'ekitongole kya Belgium Development Agency, Enable, okuva mu ggwanga lya Belgium, ekyakwataganya ne Minisitule y'ebyenjigiriza okulaba ng'omwana wa Uganda asomera mu mbeera ennungi. And make sure that when we build these schools or remake these schools that they're really designed in a proper way that facilitates good teaching and good learning. Don't underestimate the impact that you can have from a great school, a school where there's enough lighting, where there's enough sound, where children can talk to each other, they can hear the teacher, where they feel empowered with the right infrastructure to give their best job. It can have a huge impact. Era bano beeyamye okuyamba ku Minisitule y'ebyenjigiriza okulaba ng'enteekateeka eno etuukirizibwa. The impact of this conference should not be limited to enable schools. It is really to work with the government to create, let's say, a model template of the relook at the guidelines to see how can we improve that further so that anyone who either constructs a school, like a private investor or the government, can use some of these guidelines to really make the best school. Newankubadde gavumenti egezaako okwongera emiwendo gy'abasomesa mu masomero gaayo, ensonga y'endabika y'ebizimbe ebadde tennabeera nnyo ku mwanjo. Kati ng'olusirika luno lwakumala ennaku 2 nga luwedde kisuubirwa ebinaabeera bikkiriziganyiziddwako okuteekebwa mu nkola naddala mu masomero ga gavumenti. Winnie Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.